Fiina kunange no otabadde ogenda leka mundu mukwano gw'ennyo yakugwa ne mu kifuba ng'ali mu kkomera. Ani? Madubara. Yabadde ki? Bamusibye. Bamusibye? Katumusabira ajja kuvaayo bamusibidde ki? Maama Fiina olwagenze maaso n'okuba nti abuuza ensonga eyaviiriddeko omwana mulenzi Madubara okugenda maaso n'okuba ng'asibwa. Maama Fiina olwagenze maaso n'okuba ng'awulira ensonga enzijuvu eyaviiriddeko okusibwa kwa mwana mulenzi ono. Maama Fiina yazze bw'ati. Yavumbye President Museveni. Namuwe mulawo mu Uganda. Sina kyenzizaako awo. Kati oya awano nno ffenna abaabaddewo we twagendedde maaso n'okuba nga tutegeera nti ebyamadubala birabika kati nno bibize olw'ensonga omuntu yekka eyabadde asuubira okuba ng'agenda kuvaayo agende maaso n'okuba ng'ayamba ono nga ye Maama Fiina yagenze maaso n'okuba ng'abyeyitira ku twe n'agenda maaso n'okuba nga yeesamula ne sekwesamula yenna yamanyi ebibi munnange. Yamanyi omwana n'agamba nga nayungayunga omwana oyo. Naye wayagala n'omwana ne haaga Maama Fiina nga tugaba haaga n'omwana haaga. Nayungayunga ne haaga n'enjigoweeramu nayungayunga omwana n'enyungayunga omwana bayizaabwe ne Fiina n'ayagala omwana oyo yali agenda namuwa edduuka. Ani Fiina? Kale uli omukwano. Yali agenda namuwa edduuka n'agamba mami kamuwa edduuka iri ateekemu engato wano abantu bangi nnyo ajja kukola. Bana agenda okulaba omwana ng'ebigambo byafulumya omwana nga akola ebintu live n'emutwala speed yeyambudde nga tekisoboka nga banawulira nti yalaga waya mukanzu abaffe n'ebya waya ezaanika engoye byalimu like yali ayanika ngoye ku waya ebweru kanzu. Kale eyo tuveeyo okuva olunaku olweggulo amawulire gagenze maaso n'okuba nga gasaasaana wonna nti mukwano gwa Maama Fiina oba yaliko mukwano gwa Maama Fiina ennyo nnyini ddala Maama Fiina gwe yayagala ennyo mu batiktokers abaaliwo mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Madubara omuvubuka oyo oba omusajja oyo oba omulenzi oyo yagenze maaso n'okuba nga agombebwamu obwala. Mwana mulenzi Madubara amanyiddwa ennyo okubeera nti musajja mutunzi wa ngato era ng'ekyo kyekyagenda maaso n'okuba nga kimumanyisa ebbanga lyonna n'okutuuka eno wa gye tuli ensangi zino. Mwana mulenzi oyo azze agenda maaso n'okuba nti n'atambuza ensonga wano na wali. Is one of those guys ababeera ku TikTok okwo abantu be banyumirwa ennyo oba be bagendanga maaso n'okuba nti banyumirwa nnyo olw'ensonga nti yali muvubuka eyali ayogera ebisesa ennyo nnyini ddala. Ojja kujjukira nti olwa karakita ye Maama Fiina yagenda maaso n'okuba nga lumu amutumya n'agamba mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga SB4 agende maaso n'okuba nti amuleetera ku Madubara bagende maaso n'okuba nti bawayaamu ne kahaaga ako kogenda maaso n'okuba nga olaba kaali kahaaga ka byafaayo olw'ensonga nti olwagenda maaso n'okuba nti no kamugwibwamu mwana mulenzi Madubara yavaawo ne miliyoni ezisukka mu 4 Maama Fiina ze yagenda maaso n'okuba nga amukwanga on sport ate n'agenda maaso n'okuba nti amusuubiza n'ebirala bingi. Mwana mulenzi Madubara bwe mmala okumukunnyonnyolako ebitonotono nga bwe ngenze maaso n'okuba nga nkutemeratemeramu awo amawulire agaliwo keko kuba nti mwana mulenzi ono bagenze maaso n'okuba nti bamugombamu obwala wabula mu kuba nti bagombye mwana mulenzi Madubara obwala oba okubeera nti yagenze maaso n'okuba nga asibwa. Mutaayi wange ebintu si byangu nkiddamu ebintu eri Madubara si byangu n'akamu. Omusango gwokka ogugambibwa nti gwe gwasibiza mwana mulenzi Madubara bwe kitabeera kisa kya Katonda ebibye byo birabika nga byabizze mmesse kubijja yenna.
ensonga yakwasiza mwana mulenzi Madubara y'ensonga y'okuba nti yagenda maaso n'okuba nga avuma omukulembeze w'eggwanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Wabula ate mu kubanga avuma omukulembeze w'eggwanga kigambibwa nti mwana mulenzi ono Madubara teyakoma kubanga avuma pulezidenti yekka, n'omutabani azaalwa pulezidenti. Mwana mulenzi ono Madubara naye yagenda maaso n'okuba nga amugatta wamu ku mulengo naye n'amuyisaamu eggaali ng'enjogera y'abaana ennaku zino. Ate wakati mu kubanga avuma ababiri bano teyabeevumyanga nti buvumovumo buno obwangu nti n'okugattako okuwemula yagenda maaso n'okuba nga awemula, era bano yagenda maaso n'okuba nga abagattako ebitundu ebimu eby'emibiri ng'agenda maaso n'okuba nti naabibayita mu buufu obufaananako bwe butyo. Ojja kujjukira nti omusango gw'okuvuma omukulembeze w'eggwanga musango ogulinaanira ddala egimu ku misango eminene ennyo mu ggwanga muno. So bw'obanga tofunye bufunyi kusaasirwa ebibyo biyinza obutavaawo bulungi. Wabula ate ekyasinza okuba nga kyenyiikaza omutima omu ku bantu abandigenze maaso n'okuba nti nno bataasa mwana mulenzi Madubara ono nga ye Maama Fiina. Oyo ye olwawulidde nti mwana mulenzi Madubara omuntu gwe yavumye ye Pulezidenti Museveni, ate ng'ojja kujjukira nti Maama Fiina ye ng'omuntu ayagala nnyo era awagira nnyo Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. So Maama Fiina ye olwawulidde nti Madubara omuntu gwe yavumye olwawulidde nti omuntu gwe yavumye Pulezidenti Museveni, Maama Fiina bino yabidduse misinde. Yabagambye nti temunteeka mu bintu byammwe Muzaffalu, temunteeka mu bintu byammwe Madubara, guma genda maaso n'okuba nga osaavinga ebibonerezo byo. Ate era mukadeke kamu nga Maama Fiina agamba nti okuya olunaku lwe yakeera n'alaba mwana mulenzi Madubara ng'ali ku zirayivu, bw'agenda bwe yeewuuba bw'ajjayo ebimu ku bitundu bye, bw'agenda maaso n'okuba nti abiraga abawala n'abagamba nga bw'ali ow'amaanyi bwe yakula ennyo. Maama Fiina yagamba nti wadde abantu tugenda maaso n'okuba nga tuyamba, ono Madubara takyayambika. Ojja kujjukira nti Madubara yagenda maaso n'okuba nga asisinkana abamu ku bantu abanene mu ggwanga, omwali ne His Excellency Bobi Wine gye buvuddeko emabega awo. Era ensangi ezo omwana mulenzi agenze nga nnyo ku kitebe ekiraga nti musajja akkiririza mu nkyukakyuka. So musobola ogenda maaso okuba nti mumusabira ebibyo ebigende maaso n'okuba nga bitereera. Likinga vidiyo eno.